kiro kya leero omulabizi w'obulabizi bwa Northern Uganda Johnson Gakumba atandise okusiibula abakristaayo. Omulabirizi Gakumba ateekateeka okuwummula emirimu gy'obulabirizi ku nkomerero ey'omwaka guno. Omulabirizi w'obulabizi bw'obukiikakkono obw'eggwanga Bishop Johnson Gakumba atandise okubasiibula. Gakumba nga mulabirizi w'omusanvu w'obulabirizi obwo yatuuzibwa ku ntebe mu mwaka wa 2009 era ng'akulembera n'okusinza okusosa mwaka. Ono akubiriza abakkiriza obutasolerwa nagamba kulamu bwabwe wabula bafeeyo nnyo okulwanyisa obulwadde obwa COVID-19. Ono abudde ne bannayafuzi okumya ebyobufuzi ebyawulayawula mu bantu ebiyinza n'okubaviirako okufa. Do not use hate language, hate speech, divisive, do not divide people, and please be peaceful. Bw'ate atendereza abakristaayo olw'amaanyi ge bataddemu mu kulaakulanya obulabirizi. Omulabirizi Gakumba ateekateeka okuwaayo ofiisi mu Novemba mwaka guno nga yeebazizza abakristaayo abamubeezezaawo ebbanga lyonna. Omulabirizi agenda okumuddirira mbigire wakutuuzibwa nga mu mwezi gwa January omwaka 2022. New Year celebration with you, because next year will be an 8th bishop of the Diocese of Northern Uganda. Ebyo nga by'otyo omulabirizi w'obulabizi beera Professor Alfred Olwa mubaka omwaka naye asabye abantu okukolerera emirembe nga tweteekerekera okulonda okundaabo nga 14 omwezi guno. And so because God is the source of peace, we therefore believe He will give us peace in the year 2021. I ask you to join me in speaking peace to every Ugandan, to everybody in Lango, to everybody wherever we find ourselves. Ate omusumba wakati ka SDA Godfrey Kulumba agamba nti abakuumaddembe mu kiseera kino baanikyusiza engeri gye bakolamu emirimu gyabwe omuli obutayambala byambalo n'okutambulira mmotoka ezitalina namba plate kuba nabo bateeka batandise okweyambisa enkolero nga kizibu okwawula abakuumaddembe n'abatali. Kubanga naabi nabo beemisoko nze neiba wange bajja kuleeya mu mmotoka etaliko namba plate ne bamugobokadde 35 ne kamera nebazikwakulako ngagamba nolabye kuwagira abayekera tugenda tuzeekeneeya kumbe bajja kukata muki bujulizi. Abyogedde mu kusaba kubadde kwa kiso SDA wakati mugubira amateeka gasiba okulwanyisa COVID-19. Kulumba era asabye abavubuka benyigira mu kwekalakaasa okukikomya kuba kividde ku bangi okufiirwa obulamu bwabwe. Lwaki wenyimira mu kwekalakaasa ng'olwanyirira omuntu oli atagenda kulaba? N'abakristaayo beegayira Mukama waffe Yesu Kristo 14 bagende okone vaayo ngendewo sika. Mbadde akumikiriza abantu okuuma emirembe n'okuwola obulwadde bwa COVID-19. Temutuma baana mu maduuka genda oleteyo obutowebi genda oleteyo ekitole kya sabbuuni omwana ajja kuleeta COVID awaka. Ebyobulunzi gumu ku mirimu ebiyimirizaawo obulamu bw'abantu mu ggwanga era nga bangi obulamu bwabwe buyimiriddewo ku bulunzi so ng'era bandi bagaggafuge. Kino kiviiriddeko abantu bangi n'okutandika okubuteekamu amagezi agoberako okulaba nga basobola okwenogera ennusu ewera. Haji Musa Masiko Kahindi w'emyaka 45 mutuze ku kyalo Nyamunoka mu disitulikiti y'Entunga mu musajja mulimi era mulonze. Ono alunda ebinyonyi bingi kyokka ng'esira aliteka kulunda enkofu, enkwali n'okulunda obumyo. Masika agamba nti eggwanga biri agenda mu muggalo olw'obudde bwa COVID-19 yatandika okulooza ku kulunda ebinyonyi bimusanyusa ng'enkofu, embaatakabuzi, obumenesoko kwave ku nkoko. Naye bwe nagenda mu Busoga eyo n'ensanga nga bazirunda kinalinda banga tekisoboka nenzigulayo era yo gye ziri abantu bazirunda nnyo nengulayo nendeeta wano bwe nazireeta eno abantu ne bazaagala kubanga eno teziriyo. Ategeeza nti ateeka n'enkofu 40 kati
aweza 8 Masika ategeeza nti enkofu kinyinyi ekibika amagye amangi naddala singa ebiika nga bwogajjawo ng'esobola okubiika okutuuka ku magye 3 so nga amagye gayo kagula ennusu 15 buli limu. bwe zimala okubiika obwana ne tubuggyako ne tubutwala mu buruuda era waliwo buliyo bwe bukulamu ne tubuzaawo ne tubuzza kuba ne tubuwa bananyini baabwo ababa babuukinga. Masika agamba nti enkofu nnyangu okulabirira bwogeraganya n'enkoko nga n'emirimu ezigiriko mitono. ezaala obwana bungi naye ate ogitunda bbeeyi ya waggulu kubanga already peya tukisobola wano tugitunda $16,000 naye ate enkofu eno terina keya y'amaanyi terina kyemenya. Ku mbaata Kabuzi yagamba nti ateeka n'embaata 20 nga mu kiseera kinaweza embaata 4 wabula nga nnyingi ku zino baazigula dda. Ategeeza nti embaata Kabuzi ziri katale kubanga 2 bazitunda $6,000 so nga amagi gaazo erimu ligula $2,000. tugitunda $6,000. era ate nalwo bw'ojja ne kaasi totera omala kubuukinga ne zizaalwa ne tuzirabirira bwe zikula etukuwa embaata zo. Ono agamba nti embaata emu esobola okuwa ensimbi zisoba mu kakadde kamu $800 mu magi n'obwana bwayo. Ono atubulidde lwaki abantu bettanira embaata zino. ne tuziwera mu mazzi ate kalimbwe waazo ate efidinga ebyennyanja ebiri mu mazzi katuzifunamu embaata Kabuzi zikola nga sekyuka tewali asobola kutuuka waka kobe ng'oli mungi notategeera. Ebintu ebyo byonna biringa mukuumi kati asikali mulamba ali awo. Procopio Siromo yakusakidde guliro Twabukedde TV. Wangula utuka ku milioni 10 mu dakiika 10 buli lunaku era osasulwe ku ssimu yo mbagirawo. Usiba omukisa okuwangula milioni 32 Sunday no ku Super